mukaaga ziwere ssaawa 5 ez'ekiro ky'olunaku olwaliro atukyali mu nteekateeka yaffe ya Nantamegwa. So session esooka yeebuuza okupaako mu ggwanga erya Uganda ewedde, tugenda mu session ey'okubiri yeebuuza okupaako emitala w'amayanja. Wabula enteekateeka eno gy'owuliriza mu kaseera kano Camfarm Supply be bateekamu ensimbi, so bakutuusa eddagala ly'ebirime n'ebigimusa okuva mu kampuni ez'enjawulo. Kale mu abagala Yala Falcon, Green Pulse, Unifat n'endala ojja kujja ku Camfarm Supply. Era njagala bategeezako nti bakutuusiza n'ensigo ez'ebirime ez'ebika byonna kw'ossa n'eddagala ly'ebirime n'ery'omuddo ssaako n'ebikozesebwa mu kulima omuli ebbomba, enkumbi n'ebirala byonna. Tulina ne germination boosters ezikozesebwa mu kusiga kasooli, ennyaanya, emboga, carrots, watermelon n'ebirala. Jjukira nti akakuba kaatandise kati budde bwa kusiga, so dduka speed ojje ku Camfarm Supply. Era ojja tusanga mu kibuga Masaka, tuli ku Buddu Street ku kizimbe kya Muzeeyi Kasujja, awo nyini ojja kubeera otuuse. Oba ofunye ekikubuzabuzaamu kuba ku simu yaffe eya 070 9 30 925 070 9 30 Nyongera ne bajjukizaako Ron Sport Center mu kibuga Masaka, jangu ku Mucha Complex ofuna ebyakabimbi by'emizannyo. Abagala emijoozi gya club ze musinga okubeera nga mugoberera n'okuwagira mu Bulaaya, emijoozi gyo weegiri. Abachewusi, aba Real Madrid, Barcelona, club ya United, Arsenal ne clubs endala nyingi. So emijoozi egyo weegiri mu versions nyingi ez'enjawulo, okuviira ddala players version ne version esembereyo ddala wansi. Tetulina muntu gwe tugalira bweru. Okuviira ddala ku mitwalo 2 osobola okufuna akajoozi. Abagalako erinnya n'ennamba, service emu weeri, eya play weeziri, engatto z'omupiira weeziri, abagala emijoozi egiri plain weegiri, n'ebyakabi birala bingi ojja kubisanga ku Ron Sport Center. Mu kibuga Masaka ojja okutusanga wookirira mu nnyendo, yingirira ku mulyango omunene ku main floor, ekitegeeza nti yeri ku main road. So mulyango woyingirira waliwo n'ekipande waggulu ekiriko Ron Sport Center, then wansi wakyo waliwo madam ali mu umbrella ya red. Kati gwe yingira munda mu kizimbe ddala era genda ku lumu namba 42 ojja kutusangayo tukoleko n'ekya bwe tuli okuva ku ssaawa 3 paka ssaawa 2 ez'ekiro. Songa bulijjo era tubaawo. Ssebo tugenda mu bibuuzo okuva ku mitala w'amayanja, njagala otereere bulungi tebwerabira. Yes sir. Jjukiza abantu amannya go gy'ovudde club z'owagira tusimbule. Amanya Lawrence, Mpagira Chelsea, Vipers, Necessary Force. Ekisooka Ero. mpa omuwendo ga goals Enule Thierry ziyatebera Arsenal mu Premier League. Goal 216. 216. Enule omwadde nnyingi nnyo. Paswa Peter. 15. Kamu. Ekyokubiri. Ero. Mpa amannya g'abazannyi babiri okuvaako mu ggwanga lya Sweden abakyasinze okuteba goals mu Premier League. Kiganye. Baliyo. Gye bali. Rashid, Alexander Isaac, Victor Yohales. Baba. Jakayoza omutadde ku list ng'alina goals 2 ssebo. Ate walonze dda. Wagaye tebali. Ssebo linganga agamba nti Premier League gyebiranga muzannyi mu Sweden yenna. Gye bali. Kuliko omusambi Alexander Isaac ne Fredrik Ljungberg. Ekiddako njagala ombuulire emirundi kilabu ya Tottenham Hotspur gye yakubye Man U campaign ewedde n'ebikopo mwe yamukubidde. Yamukubira final y'ekikopo ekya UEFA goal emu bwerere. Dominic Wago yakubye Man U. Keto Abdulrashid yamukuba mu mpaka za UEFA Europa League n'amukuba ne mpaka za Premier League ho mwanda we. Gye mirundi emeka? 3. Kyamu.
emirundi gyali ena. Zirala bwesembereze. Emirundi ena mulangira. Europa final gole emu ku 0. Carabao Cup 4-3. Then home and away English Premier League. Yali ena. Omuzanyi Alexis Sanchez. Omulira. Azanyira club ki? Sambira Inter Milan. Kabakulonda abamanyi azanyira. Paswa Peter. Sevilla. Ate ye Luka Modric omumanyi? Mumanyi sebo. Alina emyaka emeka? Ali musana. Muzeyi kati obusungu bwawulira emyaka. Abdulrashid emyaka 40. Niweza bwo. Ekiddako. Yes sir. World Cup qualifiers eza Conmebol South America. Zakomekerezeddwa mu kiro ekyakeesezza olunaku olwaleero. Omusambi Luis Diaz mu qualifiers ezo yatebedde mu goal zimeka? Goal 7. 3. Ekiddako tugende mu kanya. Tugende. Njagala ombuulire omuzannyi wa tena Alina Sibalenka mu Grand Slams yakafunirayo wins mmeka? Sigamba mikopa wabula match ezawangudde mu Grand Slams. Yesebo. Grand Slams 6. Sabye matches, sabye kopo. Matches 6. Sham. 5. Wins 10. Twabimbye tuwagamba nti mu kwangula final ya US Open Koli yabadde afuna win y'ekikumi. Oyadde awuliza Radio Wood. Era amagoba g'okuwuliza Radio Wood yasinze okubeera ng'aganyulwamu. Tugenze mu penalty. Gende. Njagala answer ye oba nedda. Tebakironda. Kitegedde muganda wange. Yes sir. Omusambi Mario Balotelli assist yokka gye yakola mu liigi eggwanga erya Bungereza yagikola basamba kirabu ya Manchester United. Kifuufu oba kifu? Kifu. Kale bakwe busatu. Kale n'okyali ku Radio Buddo, radio ey'omuntu wa bulijjo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale ng'ate mugyekumiddeko, mwebale ng'ate muwuliza. Agamba ki? Ssekigudde Rogers agambye nti awagira munnako ki? Gwawagira. So Ssekigudde mwebale nnyo, mwebalire ddala. Musawo Rose, Ssegali Oscar okyamujjukira waswa. Agambye obuwanguzi bw'omwaka buno abukwagaliza. Agabe bannaye musajja mugambo buwanguzi mbumwagaliza. Segali muko Wanyi oli bulungi muko? Ndi bulungi. Mukwe kanzu yankubye. Muko kale muko tugende. Yesebo. Omusambi gwe bayita Inigo Martinez azanyira club ki? Asambya klabu ya Barcelona. Swadales. Samira Al Nassr. Al Nassr bakuwe. Muko Wanyi sebo. njagala ompe omusambi akyasinze okuteebera club ya Brentford goals za Premier League ennyingi. Bamuyita Brani Mbeumo.
What's up, Peter? You want Wisa. And goes Alma. Muko. Wanyisebo. Oli bulungi muko. Ni bulungi. Oba tulete enkoko y'obuko. Muko akasindala ku kasike bulungi kakusingirira ndaba tutiridde bulungi muko. Saagala Matiya atwekwase wano. Muko tugende. Yesebo. Omusambi Alexander Isaac. Yesebo. Contract ya timu ya Liverpool egwako mwaka ki? 231. 231. Ha. Muko bakuwe. Neyanza sebo. Muko. Wanyisebo. Njagala ompe. Yesebo. Eggwanga eryakutte ekifo ekyomusanvu mu CONMEBOL. Bantegeeza mu South America wansi. Eryakutte ekifo ekyomusanvu mu World Cup qualifiers ezaakomekerezeddwa ku sayidi eyo. Ekyomusanvu. Eggwanga lya Colombia. Sadalens. Yade Paraguay. What's up, Peter? Yabadde Bolivia. Muko. Wanyisebo. Oli bulungi? Ni bulungi. Tugende. Njagala ompe ebikopo ebya UEFA Champions League ebibiri Luka Modric byasembyeyo okuwangula naye ng'ompa season. Luka Modric yasemba kuwangula season ya 2021 ne 2023. Ne 2023. Muko nedda. What's up, Peter? Wangula 2022. Bakuwe. Muko obukaka mubukubuze. Yesebo. Muko nkulaba. Kale, muko takino. Yesebo. Njagala ompe abazanyi ba tena babiri. Njagala ompe abazanyi ba tena babiri. Yesebo. Abasembyeyo okuwangula empaka eza US Open ez'omuddiringanwa oba zituyita consecutive. Alina Sabalenka, Serena Williams. Bakuwe muko. Neyanza babo. Muko ine myaka emeka? 17. Yesebo. Muko oli mu kilasi ki? Senior 2. Yesebo. Kale. Madde manyi Serena Williams omulaba ko ngazanye. Nedda manyi bisera byawanguliramu. Muko takino tugende mu kanya. Yesebo. Man U ebadde ey'okubiri mu seasons 4 eza European finals. Man U ebadde ey'okubiri. Obe banne Maria mtufe ekyokubiri. Emirundi 4 mwejo emirundi 5 eja European finals. Otegedde bulungi? Nedda babo. Man U ebadde ey'okubiri emirundi 4, in fact emirundi 4 mwejo emirundi 5 mwejo emirundi 5 mu European finals, mu finals eza Bulaya egisembye. Yesebo. Njagala ombulire emyaka egyo ne competitions Man U zebadde kwate ekifo ekyokubiri. Saba kunziramuku. Manchester United Yesebo. ebadde ey'okubiri. Yesebo. Oba ebadde runners up ndoza kyonotegeera mu lulimi oluzungu. Yesebo. Ebadde ey'okubiri oba runners up. Yesebo. Mu seasons 4 mwezo 5 ezisembye mu European finals tegeeza finals ez'ebikopo ebya Bulaaya. Yesebo. Njagala ompe emyaka gyekutte ekifo ekyokubiri, ompe ne competition kugamba emirundi 4 kwegi 5 oba mu seasons 5 ezisembye. Yesebo. 2017 Tigani. What's up, Peter? Mu UEFA Champions League Man U yakwate ekyokubiri mu 2009 ne 2011. Then mu Europa yakwata ekyokubiri 2021 ne 2025. Bakuwaka wano.
Muko wali kasitola bangu mkwana ntisokuba emmeza ku buko ng'omanya omuko kasitata ne kukuba emmeza embeera eba ekyankalanye muko kasitafe watuwa omukyala kyonna kyonna ekinaddira ffe tetufudde eyo yatuwadda neribebi tuli mumagoba gaffe kati tugenze mukanya yesebo asa njagala emu kituufu oba kifu yesebo John Terry yesebo yali musambi wa mpira w'amaanyi nnyo yesebo era yali defendi yali ateeba ennyo goals yesebo yateeba mu Premier League yesebo zisinga golo z'omusambi Andreas Iniesta ne Sergi Busquets ze baateeba omugate mu La Liga. Kituufu oba kifu? kifu Kifu bakube Asose natunulira obuzima. agambye kati kama mbaya kuba kutala wasuwa embasa tulabe sajja ataze afi aga ekijja kijje mu kifo ky'okulemererwa kayonone wasuwa pita kibuzo kisooka mpa omuzannyi yekka mu Premier League nga ateebye golozi 2 n'okudda waggulu ku kiraabu emu eza Premier League. busatu oyo Harry yekka omuzannyi ng'alina golozi 2 ku kiraabu emu era yakuba golozi 2-13 ku kiraabu ya Tottenham Hotspur. Muwendo ki ogw'ensimbi kiraabu ya Newcastle we yasayiningirako Alexander Isaac? Millions 25. Edda wasuwa Kintabu Rashid milioni zinkaaga bakuwekamu naye yanziza lwaki mukolako ne tugamba nti amagoba Newcastle ge yamukoze mugabuyisa emirundi 2 kwezo sente ze yakola. Kolo wali owuliza sewo naliko kolo tewasoma bitabo omanyi sewo olumu ebitabo okwebuzaabuza n'otasoma sewo kale wasiwe kiddako mpa omuwendo gw'ebikopo kiraabu ya Tottenham Hotspur gwenyina ogwa Europa League oba Europa Cup. Ina ebikopo bisatu. Bakuweereze busatu awuliwo okwewoboga obire nga okirapinga handis okubisa ezizo so bajjako kazeekaawo. So buli ebikopo biri bisatu bwogenda okubeera nga wetegereza gwe muganda waffe awuliriza radio budde radio omutwe wa bulijjo nga bwe tulina ensonga zituteerezamu kwono katinitini njagala kubeera nga mbategeezaako nti ye enteekateeka eno yanantamwe gwe kyagenda mu maaso era dakika ziri 3 ezagenda ku ssaawa 5 ez'ekiro ky'olunaku olwaleero steady. Ekiddako wasa Peter obusatu bwe obufunye wali Caesar Azpilicueta muzanyi wa klabu ki? Atletico Madrid. Nedda tewali alonda omanyi Sevilla jawo bazeeyi leeta bazeeyi yageze mu Sevilla Azpilicueta. Mwaka ki omuzannyi Luka Modric gwe yawangulira mu Ballon d'Or? 2018 bagwereze busatu. Wasono olinayo 2. Ani yabadde top scorer mu World Cup qualifiers eza South America ezakumikirizibwa mu kiro kyakeseza omunaku olwaliro ekolozi yakubye? Luis Suarez yakwebweza omusawo. Nedda Peter
Lionel Messi ne goal 8. Suarez go wide ya kupe goal zinya mupira kuma gwegolo. Kwa Colombia ne Venezuela ya kume goal zinya. So Messi for the first time ya top scorer and World Cup qualifiers. Iza koni mwabeli. Yesi udena na chitibwa echo. Ukwizi tagenda kudamu zikuba. Wasuwa. Wanje. Ekisembayo. Yes. Mpa amanya g'omuzannyi wa China akyasembye okubeera ne US Open many singles titles 2 naye nga tannaba kuweza myaka 23. Bojani Bogi nenda Wasuwa. Suarez, Carlos Alcaraz. Kusali yakituuseeko. Tannaba kuweza myaka 23. Yamaze okuweza ebikopo 2 oba titles 2 mu US Open many singles. Tugeze mu kanya Wasuwa. Yes, sir. Arsene Wenger yatendeka Arsenal emyaka 22 mu Premier League. Era ye mutendesi akyasinze okumala ebbanga eppanvu ku kirabu mu Premier League. Kituufu oba kituufu? Kituufu. Bakuwe. Temanyi kwa Ferguson. Wasuwa kulikayo. Anyenyeza n'omutwe Wasuwa. Kale no kyali ku radio buddo. Na radio ey'omuntu wa bulijjo. Mwebali nnyo mwebali ddala. Mwebali nga temuwuliza. Nantamibwa 2025 bw'atyo wali mukubira nga ate atambula mu kaseera kano. Mulangira wanji njagala tugende speed. Omusambi gwe bayita Alvaro Carreras azanyira club ki? Palma FC. Wasuwa Peter. Samira Real Madrid. Real Madrid bamusanyiza bamujja mu timu ya Benfica. Mulangira Wangisebo. mpa ekisaawe ekigenda okutegeka final ez'ekikopo ekya UEFA Europa League 2025. Ekyategese final eza UEFA Europa League 2025. Kitu Abdurashid. San Mamés. San Mamés Bilbao bakuwe muko. Omulangira Wangisebo. njagala ompe omugatte gwa goals Alexander Isaac zayina mu Premier League season eya 2023-24 ne 2024-25. Koza 21. Goals 21. Omutimayi. Suarez, goals 5. Goals 4 zalina. Mulangira Sebo. omulangira kalima kwali akuliriza n'omulangira Wasajja mukozi naffe ku radio budde omuntu wa bulijjo n'omumbejja Letitia Namazzi bonna kwebali. Kale njagala ombulire Arsenal ani akyasinze okuteebera club ya Chelsea goals ennyingi mu Premier League history? Frank James Lampard. Frank Lampard bakuwe. Njagala ompeeyo ekikopo ekya Bulaaya oba gye nandiyise European Trophy omusambi Luka Modric kyasembye okuwangulira club ya Real Madrid. UEFA Champions League.
FIFA Club Champion. No. Omulamuzi akubye emmeeza. Mpa answer Waswa Peter. Mm. UEFA Super Cup. UEFA Super Cup 2024. Mulangira, Sebo. oli bulungi? Biganye. Biganye? Lwaki okkiriza nti biganye? Ng'okyalina ebibuuzo bisatu. Kale, tana kino. Empaka eza ttena webazizannyira bayitawo court. Njagala ombuulire. Court surfaces meka eza Grand Slams etuzannyira. Court surfaces meka eza Grand Slams oba eziteekateeka Grand Slams mu mpaka eza ttena. Four coach. Abdurashid abiri munya. Yangu waso. Waswa. Ziri court zisatu. Ziri court zisatu. Tulina ozimanyi waswa? Tulina hard court. Tulina kile ne glass. Mulangira. Uganda. Amaanyi ge batandisirako gagenda gakugwa. Kati takino njagala ompe amawanga ga Africa agamaze dde okuba nga tegagenda mu mpaka eza World Cup so far. Morocco and Tunisia. Morocco and Tunisia. Nyera bakuwadde bisatu bokka. Kati ogenda mukanya. Amanyi wano ogenda n'ogirakira bwoti. Obanga ready etandise okugwamu amanda. Manyi ready nga wakagiteekamu amanda amapya fedda bakozesanga amanda. Ng'etandika ne vibe. Naye amanda go gagenda wiiki emu n'ekitundu. Gagenda gagwerera mpola otandika kugwanika bwanisi. Kati naye mulangira kankwanikeko ng'amanda. Kano kanya. Ye. Kanya. Asa njagala emu ye oba netta. Tewali mutendesi yenna inanga Mungereza. Yali awaguddeko liigi eggwanga erya Bungereza ey'okuntikko. Kituufu oba kifu? Kikyamu. Bakuwe. Mulangira olutalo luno oli lunyumya. Mulangira. Anji. Olutabaalo luno toli lunyumya. Kale nno kyali kulebya obudde ey'omuntu wa bulijjo. Olunaku olw'enkya lunaku lwakuna abanajja mu Nantamegwa kuliko Mbazira Dennis ow'essaza erya Buddu Vipers ne club ya Man U, kuliko ayingisibwe Benson omushiija okwo ow'essaza erya Buddu ne club ya Chelsea, kuliko Namugera John Bosco owa Arsenal ne club ya Real Madrid, kuliko ne Lotute David owa KCCA then ne club ya Chelsea. Mwabagenda okubeera nga temujja olunaku olw'enkya mu kyokero mu nteekateeka eya Nantamegwa 2025 nga bali mu kubeera nga ate atambula. Then ku lunaku olwa Friday ye Bukenya Andrew owa Arsenal ne club ya Vipers, tulina Mukisha Martin owa Man U, Real Madrid ne Masaka Sunshine, Mugumya Deus owa Chelsea ne Kabula then ne Mwine Muzamiru owa Arsenal essaza erya Buddu then ne club eyo eya Sports Club Villa. Mwabajja okujja ku lunaku lwa Friday mu nteekateeka eyo eya Nantamegwa nga bweri nkubeera nga ate etambula mu kaseera kano. Twebaza nnyo bannaffe abava Lekevu Restaurant abatuwadde ekyokunywa akawungeza ku lunaku olwaleero. So breakfast, lunch, supper nammwe abalina emikolo basobola okubeera nga ate bakolerako ddala bulungi ku noti 753 67 65 35. Then Green Crop Fertilizer ekijimusa ekikutta kati mu kaseera kano
tuli mu kuteekateeka nnimiro tuli mu kulima mu kaseera kano ebyuma byamaze okuba nga bifutubukayo kale ne byamaze okubeera nga tebijja biteekeko green crop fertilizer wamma olabe ennimiro eyo weetinta mu kaseera kano ejja kubeera green yonna ate nga kigumya emirandira ekigimusa kino then kikuma obutonde kigoba olunnyo mu ttaka ofuna amakungula amalungi kyongera ekiriisa mu ttaka kale no kiyambako ekimera okukula amangu ate nga kirimu ebika 16 ebiyambako ekimera byo okula amangu ogenda kubeera nga tokiteekako just kwesa ennaku 14 zokka embeera osobola okubeera nga togitambuza bulungi walima kasooli emboga ebijanjaalo n'ebirime ebirala byonna ojja kubeera nga tokiteekamu noti 7 noti 6 52 89 10 noti 7 noti 6 52 89 10 oba noti 7 83 04 00 26 nga Sabrina bw'akyaga tobonero mpolampola twagala kuyita mu messages zammwe tulabe ani awagiddaani omukulu gwe bayita nagambye kwendi nnyo nze musajja gwa Arsenal Kayinga Pro wano ku Kayinga Farmers Items magoba ku Waima Road webeera nga tejoli webeera nga toliriza nze Kasozi Aloysius mu kibinga ekisojjo ndabira Sabrina webeera nga tejoli webeera nga toliriza then omukulu gwe bayita Nikodra Maimus ndi mpalampa mu kibinge mpagiri wa Arsenal so webeera nga tejoli mwebekwereza mu Maxon from Kabusota Rakai owa Mani gwe mpagira webeera nga tejoli Regan Ronnie Chibale kochi owa Arsenal kwesiva mukulu Isaya kwali so webeera nga tejoli mpagiri wa Swapita Sylvester Pro nogamba nti kwali ku nteekateeka eno Adrian okuva ku wali ebitali mulongo webeera nga ogambe nti mulongo jju kale then omukulu gwe bayita Adrian Azawi omuchwa amawogola kweni mpuliriza ampagira muko n'ebibuuzo nga bimutagaddeko olwaleero kale nowekwereza nze Alex Lexa okuva ekabali sanje mpagira wa Swapita webeera nga tejoli omukulu gwe bayita Jovin Reigns owamani gwe mpagira Radio Buddu weberekwereza ono Lukman ekyamulibwa nze kumulangira ntege kusiva omwana we waffe ekyamulibwa nogamba nti no kuli otumbudde omukulu gwe bayita Frank Ebuyisa mukobiga Clinton okuva ku wali ekibale Rakai ansima mpeniza yammwe webeera nga tejoli Emma ndi bukoko Sembabule antaddeko omuntu wabijjo mpiriza nantamegwa abeno omukulu gwe bayita Mulamuzi Isabel listening in Kasanje wachiso nogamba mpagira owamaniyo webeera nga tejoli Teacher John wali ku Victorious ekyabakuza ampagira Swapita webeera nga tejoli Isaac okuva ku wali ekijja bwemi webeera nga tejoli Aizo omukulu gwe bayita Kayondo Vianney ogambye nti oli wansaasi omulangira yeevubeko kale omukulu gwe bayita Najib ebwenda bukoma nsimbi mukwalabika leero amaaso agatadde ku Sabrina Sadi Musoke ekayabwe wa Swapita atuwa essanyifu abaaseno kale nze omuwagizi wa Manu ebukoma nsimbi gwe mpagira Teacher Kennedy webeera nga tejoli banange namwena basinisa obubaka bammwe amwe balinnyo mu bali ddala katugende wa Sabrina aneyanza nnyo aneyanzege okusookerera mbuuzizaako gwena eyeekuumidde ku Radio Buddu Radio Monto owa bulijjo nantamego ebyemizannyo 2025 olunaku olwaleero we tutandise second round era ng'olunaku lwe mu studios tubaddemu ne Sserwadda Lawrence omwagizi wa club ya Chelsea Vipers n'essaza erya kochi tubaddemu ne mwana mulenzi gwe bayita Kintu Abdul Rashid omwagizi w'essaza erya Buddu Vipers ne club ya Manchester United tubaddemu ne Waswapita omwagizi wa club ya Arsenal ne club ya Vipers kosa omulangira Ntege Paul Chibugwe awagira club ya Manchester United essaza erya Buddu ne club ya Vipers olunaku olwaleero akantandike ne Sserwadda Lawrence omwagizi wa club ya Chelsea Vipers n'essaza erya kochi ebibuuzo okuviirako ne mu ggwanga erya Uganda baamubuuzezza ebibuuzo 7 era nga yazzeemu ekibuuzo kyabadde kimu n'afuna obubonero 3 n'alondayoko ebibuuzo byabadde 2 ewamu omugatte ebibuuzo okuviirako ne mu ggwanga erya Uganda n'afunawo points ezabadde 5 ebibuuzo okuviirako wabweru w'eggwanga bamubuuzezza era ebibuuzo bibadde 7 n'addamu ekibuuzo kibadde kimu n'afuna obubonero 3 then n'alondayoko n'ebibuuzo 3 ewamu omugatte mu international sports n'afuna points 6 then n'ekibuuzo ekya penalty akiyise bulungi era ne muwa obubonero 3 nkutte obubonero obwo 3 bwennyini n'engattako 5 n'engattako 6 ewamu omugatte afunye points 14 yakutte ekifo ekyokunoonaku olwaleero
Anenzezaako omwana mulenzi gwe bayita Kintu Abdul Rashid omuwagizi wa club ya Vipers essaza erya Buddu ne club ya Manchester United. Ebibuuzo okuviirako no mu ggwanga erya Uganda yazzeemu ekibuuzo kyabadde kimu n'afuna obubonero busatu ebyokulonda n'abyesonyiira ddala. We tugenze mu international sports azzeemu ebibuuzo bibadde bibiri n'afuna obubonero bw'omukaaga n'alondayoko n'ebibuuzo bibadde bisatu. Ewamu omugatte mu international sports n'afuna obubonero 9 then ekya penalty naye akiyise bulungi. Nkutte obubonero 9 anengattako obusatu anengattako n'obusatu ewamu omugatte afunye points 15 yakutte ekifo ekyokusatu olunaku olwaleero. Anenzezaako omulangira Ntege Paul Kimbugwe omuwagizi w'essaza erya Buddu club ya Vipers ne club ya Manchester United. Ebibuuzo okuviirako no mu ggwanga erya Uganda yazzeemu ebibuuzo byabadde bibiri n'afuna obubonero 6 era twagenze okubeera nga tuva mu local sports ng'alina points zeezo 6 ebyokulonda yabyesunyiridde ddala. We tugenze ebibuuzo okuviirako wabweru w'eggwanga azzeemu era ebibuuzo bibadde bibiri n'afuna obubonero 6 n'alondayoko n'ekibuuzo kibadde kimu. Ewamu omugatte mu international sports n'afuna obubonero 7 then ekya penalty naye akiyise bulungi. Nkutte obubonero obusatu nengattako 6 nengattako n'7 ewamu omugatte afunye points 16 yakutte ekifo ekyokubiri. Waswa Peter omuwagizi wa club ya Arsenal ne club ya Vipers. Ebibuuzo okuviirako no mu ggwanga erya Uganda yazzeemu ebibuuzo byabadde 5 yazzeemu ebibuuzo byabadde 6 n'afuna points 18 n'alondayoko n'ebibuuzo 9. Nkutte obubonero bwe 18 anengattako n'obubonero 9 ewamu omugatte mu bibuuzo okuviirako no mu ggwanga erya Uganda yafunye points 27. Tugenze mu international sports azzeemu ebibuuzo bibadde bisatu n'afuna points 9 n'alonda ebibuuzo 10 ewamu omugatte mu international sports afunye points 19 ekya penalty akiyise bulungi. Nkutte obubonero obusatu nengattako obubonero 27 nengattako obubonero 19 ewamu omugatte afunye points 49 era yakulembedde olunaku olwaleero. Abavuddemu ye mwana mulenzi gwe bayita Serwadda Lawrence omuwagizi wa club ya Chelsea Vipers n'essaza erya coach akutte ekifo ekyokuna olunaku olwayo ne points 14 kw'ossa mwana mulenzi gwe bayita Kintu Abdul Rashid omuwagizi w'essaza erya Buddu Vipers ne club ya Man United akutte ekifo ekyokusatu ne points 15 ate ng'abayisemu okugenda ku mutendera oguddako ye mwana mulenzi gwe bayita omulangira Ntege Paul Kimbugwe omuwagizi w'essaza erya Buddu Man United ne club ya Vipers akutte ekifo ekyokubiri olunaku olwaleero ne points 16 kw'ossa Waswa Peter akulembedde ye muwagizi wa club ya Arsenal ne Vipers afunye points 49. Kale tuyanza nnyo tweyanzeege mwesemeriza akazindaala akabavuddemu ematumiriyo abantu nga babiri then ate tubate. Amanya nze Serwadda Lawrence abadde vileyo coach Kibaale Town Council. Bigano kantumireko ku bantu bano wammanga waliwo omukulu Robert K ali awo ekyawanyana omukulu Ssegonje Taddewo yamperekeddeko ali wano ku reception omukulu Sebbira Richard music Kibaale Community Secondary School abeerawo Byenkende omukulu Sekamanya Hilary kussa n'omukulu Jumba Ashraf obaddewo omukulu amanyiddwa nga Baraka ku Chapat Joel ku Chapat waliwo Lonike ng'ali Bumogolo na bonna abayizi aba Kibaale Community SS n'abasupporters okuba nga nzija wano ne mumpagira mbeyazanyo. Muko Wanyisebo wadde watuwa omukyala yesebo naye ffe situbitegedde yesebo kale tumira ku bantu bumuko soka ddala soka netumirako omukulu Kamya Alfred Edicha Kavo Senior Secondary School netumirako abayizi bonna besonda abasiniya 2 netumirako abantu b'ekawole mwenna Buyiisa netumirako taata ngo nkulu Abdulkarim mu Kabangala ne musawo yazijjanjaba ejjo okuba nadde mulwaddemu.
naye next time beta nja kukyusa kale muko toyanza tweyanzeege katukusabire osobole okuira nga twongerako next time. Bonna batwali musomesa Bruce Mugambi tumutumiddeko nnyo. Olunaku olw'enkya lunaku lwakuna mbazza Dennis w'essaza erya Budu Vipers ne Man U ayimbisibwa Benson owa Budu ne Chelsea, Namga John Bosco owa Arsenal ne Real Madrid, Kosalo Tute David owa KCCA ne Club ya Chelsea be bajja olunaku olugendo okuya ddala olw'enkya. Twagala kumbulamuko then tudde wali n'ensonga nga bisobola okubeera nga tesitambudde tuva ku Radio Buddo radio y'omuntu walijjo.